Eddie Kenzo agudde mu mbiza fani we akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Zali ne Shakibu banange nabo kyetaagisa nga mbeerabiddeko eyala ssente za NRM ate nga yeefuula nti waswagu w'ekibiina kya Nuupu Ssekawumalu wamma naye zimufuukidde akabasa era nga bassa kimu n'aliya ne sikini nga wogenda ate okubifuna mu maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tiisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business so nga tezitambula bulungi mukubireko ate enamba y'essimu eri awo wamma akusomera eddwa togenda kuddamu okwejjusa yadde n'akatono. BF Soma Research Clinic nga nabo bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ate wamma weefunire obulamu obujja. Munange sigenda kukuweesa Eddie Kenzo abadde alina awo wamma ekitundu kyalimu kati faani we wamulengedde banange yenna avudde eri ng'abuuka amacyo ng'agamba I can't believe n'afuuka I can't believe naye Eddie Kenzo ndowooza ennaku zino yafuuse pasita era amusempezaayo akagambo may God bless you netugamba agambye God bless you. Bless you. Very close. Eddie Kenzo bwatyo bwakiguddeko ekya faani ne maama faani ono nno ayina ekipawa kuba engwa gyamugudde mu kifuba Eddie Kenzo nkiwana kati wali ali mu kuwejjera omwana amasanyu gonna agamumazizaako bannaaki abantu baagala bannaawe nga tonabakuddeyo okugamba mbu Eddie Kenzo yaggwako n'ennyimba zayimba sikyazitegeera waliyo n'amufiirako ndowooza akatambi mukalabye kale munange wetweyongerayo neew'omukunja ataseera olunaku lwaleero amawulire gavuze zibadde essaawa awo nga 10 kitundu ez'ekawungeezi ng'omukunja ataseera afudde bannange omukunja ataseera tannaba kufa omukunja ataseera yono eyabeeranga ne King Shiba eyayimba nti bayibuli gy'olina nze mbuuza ogisoma obanga ogitereka mitwetwe ekyo nno kyakabi munange akayimba mukimanyi kankwata nze manyi okuddawo ngenda okuwulira nga birowoozo byange kali ndi mu kayimba akayimba ku munayi ndowooza oba kanyumira bunyumizi badde bagamba mbu yafudde tannaba kufa naye nga mulwadde ali mu kkoma tongera ate kale omuteeka mu ssaala munange bwe tweyongerayo ewa Zali jjukira buno obudde bwa Christmas kati bo mu Kampala kyekyalo kyabwe jjukira babeera South Africa balabikiddwako awo munaye nga woolaba n'omu husband wamma Shakibu nga bali kulya ku zaabwe kugamba obulamu nga butambulira ddala ng'ate we baabubalira ddala munnange obutali musaabwe. Shakibu emabegako awo yavaayo n'atugamba mbu mami essaawa zonna ayinza okutandika okulya obuyembe obuto naye owedda ngezaako okwetegereza ekifaananyi ka make-up ndaba tannatandika kuziiwuka kuba singa yatandise okulya obuyembe maama ka make-up kali bali tekakyamunyumira baddiya naye nga bwe tweyongerayo ewa Kisekawumalu munange obujulizi bwo bwongedde okuzuuka. Kisekawumalu yeya ssente za NRM ate wamala nga yeefuula nti ye waswagu w'ekibiina kya Nuupu so kumbe mbu yajja munange ye kunoonya bugagga banaye akatambi kayina mu maaso wano ngenda kubanga ate nga bateerako nammwe wamma musobole okwerabirako ate ebya Kisekawumalu naye maama oba balimba Alien Skin alwanyisa Kyagulanyi Ssentamu bino yalabise munyumya mwenna mukolagana mwenna oluvanya lw'okusayininga assignment n'empuuga okulaba nga mulwanyisa Kyagulanyi mu buli mbeera yonna gwe bakwasa diaspora Alien Skin bamukwasa wano mu Buganda mutandika okutawaanya bwino waali bannange mwe abakyaliyo nga akasajja kababuzaabuza akasajja kakolobezi akasajja kali muswago kagirwanyisa sekasitwago kafuuka kabbi kalyazaamaanya waliwo n'abaakagulira emmoroka emabega kaawo ne kagisinga mu zzaala muyambe ensi
tugobe ensekezi mu struggle wadde mutugamba fera tuli ba struggle soke tudde ku bbali ne soke tugobe mu bana ate abatulira munda bampuuga type tubagobe tambuza video tugoba bampuuga type bawumalu kiseka abanyampi abafere ababbi abadde baagala ogagga wali ya mu struggle. Awo nno wetutuuse Kiseka Umaru wadde agezaako okwekaza agamba nti alina akatambi nga nsaba ssente munnange ajjeyo akateeke ku social media naye nga wo abantu bamulemeddeko mbu munnange yeefuula ali mu struggle so kumbi ye anoonya bya bugagga. Ndowooza ayagala kuva eyo e South Africa gy'ali naye nga bwe tweyongerayo nenda Mukasa Jane munnange omuhazibandi n'amuyiyeemu emmotoka gye bayita super lubalula bannange. Bamuvuma mbu asiwuuka alabika bubi tanyumirwango ye yenna ali awo teyeefaako naye alinganga eyeeremeerwa naye munnange yafuna omusajja nno mufumbo naye maama omusajja nga amwagadde ate ennaku zaabedde naye zino entono munnange anyiridde kubanga owekitiibwa yanzizizza mu Harrier hybrid muli eyo mutambuza bigere muwoomera abantu bakyamu mulekerawo okuwoomera abasajja abatalina ssente muwoomera abantu bakyamu yangambye nabadde tunyumya nangamba but babe battery wakikyusa ssente zinakweza wakyusa battery ne mugamba yes emotoka tekyakutawanya battery ne mugamba nakyusa battery tekyantawanya nangamba but I think tukyuse emotoka what do you think ne mugamba it's okay nangamba oyagala motoka ki nangamba nkufunire Benz ne mugamba nsagala Benz zinywa nnyo nangamba it's okay nja kuwanga ssente z'amafuta ne mugamba nze njagala Harrier hybrid UBS gye njagala nangamba it's okay kyoyagala kye tugenda nakyo nambuuza oyagala ebeereko number plate oba alinnya lyonna Mukasa ne mugamba nze njagala number plate taagala ebyo bintu byebyo bya butaala nangamba it's okay kati mukwano wondabire e Kampala expect new car nga wetulinda n'amahale mpola mpola kati ojja kuddeeyo oyombe ng'oyomba ebitaliyo nze ndi eno banjagala omusajja nafuna mugagga goli eyo owoomera muntu mukyamu okyalinnya n'ettaka. Namukasa Jane bw'atyo munnange ate ayongedde okulumya bannamukadde association agambye kimu gufuna akwagala osirike mbu munnange byonna byalaba mu firimu ye yali alowooza tebibeerayo naye kati omusajja gwe yafuna abimukola lunywe era takyalina kyayoya kale bwe tweyongerayo n'omuyimbi Ronald Mayinja ono nno y'omu ku babadde ku press conference ey'omuyimbi Catherine Kusaasira munnange yeebaziza ba TikToker olw'omulimu omulungi gwe bakola ne bakomyawo ennyimba zaabwe manyi bano abayimbi bambi baali baava ku map nga tewali abamanyi era yo TikTok kyebakoledde kyamaanyi nnyo muyina amaaso wano ng'ate annyonnyola sooka tusobe tumulabe tusobola ate okweyongerayo n'agaleero omanyi munnange omuntu bwakolera TikToker wale we bayita motivational speaker TikTok olumu tumaliza tubita budde naye ba TikTokers mwebale okutumbula ennyimba zaffe nga temwirimu kyekubiira nga musala amazima ag'ensonga mwebale nnyo mwebale ddala. Olunaku lumu gwe Catherine nja kujja okwogerako naye kantandikire right olunaku lumu nali ku Radio Super nenjogerako n'omwami omu bamwetanga Bwanika Sensuwa nemuga Bwanika temukuba nnyimba zaffe Bwanika nangamba ntulaba wentudde wano nsobola obutakuba nnyimba zo naye mukolenga ennyimba ennungi tuziteeke mu kompyuta lumu walituula wano omuntu nga talina kyekubiira nga talina gundi simwagala gundi yanyiiza n'akwata ennyimba ezo n'azikuba ziteekemu naye naffe olumu waliwo obusimu obujja ne butulemesa okuba ki ekyennyimba netukivaako ne bagamba bandi zaagwa musiki yagwa naffe netukkiriza ne musiki yakola ki netwaleka ne bizinesi endala naye wazzeeyo ekiwayi ky'abaana ba TikTokers tetumanyi kyekyafubutuka
tetumanyi Katonda we yabaleeta ne mutandika okujja obuyimba bwaffe ogerako naye katukyajjukira nga kafuuse ensonga kati ennaku zino olio atakwagala oba omulaba waba oganye ta kakati ono oba awaggula bantu kutaba naamwe naye akayimba kafuuse ensonga n'olwekyo tubadde tusaba n'abali ku main radio stations main medias tukomyewo emiziki w'abannayuganda tukomyewo emizanyo gy'abannayuganda tukomyewo entertainment kubanga terimba tulina entertainment yali ennungi ey'abantu abatugendako ba Paulo Kafeero bamuze Elisha Mawamala naye ng'olaba nti ekyali era bakyatulemye n'okuzzaawo naye ng'ebiseera bwe babeererawo kabagambanga mbu bafu baggwako abasajja nga ba radio twawozanga abo bagwa bakola ki naye leero radio akyatulemye okugira ki okuzzaawo tubeere nga bamazima mu mitima gyaffe bwe tweyongerayo ne Jojo Keteira ono n'omunange avudde mu mbeera olwafaani we okumuvuma amugambye mbu asiiwuuka alabika bubi n'enviiri wamaze amulema okukyusa munange tumanyi bulungi ono Jojo Ke omanyi wa bigambo bingi ate zivaako mangu so okolayo byamugambye wano akatambi nkayina ate tusobola okweyongerayo n'agaleero bannange omanyi obusungu bwe bubeera kumpi bulinga watamala emirundi junior ninga omukama abankumira abampeera ekyonna nze Jojo nze nsomesa abaana bange mu private school wano ku Bungereza omutwalo gumu n'ekitundu patamu kati tamu yawedde tuli ku holiday January baddayo omutwalo gumu n'ekitundu ziteeke muze Uganda that's million nga 75 patamu oba asookwata million 75 n'ensomesa abaana times 3 times a year olowooza enviiri ze zimbula nkubuulira olowooza ezisiba enviiri oba okufuna omukozi mwene tube mungamba wano nemba tula nensirika I can afford these things nze nkubuulidde bwe maasobola osomesa omwana nenkwata omutwalo gumu n'ekitundu gwa paundi nensomesa abaana aba babiri patamu kati tamu ziri 3 bawumudde kati January baddayo Easter badde mbawumule baddeyo ne buli myaka egi ena nsomesa abaana mala emitwalo ekitone nnyo 5 ku school fees eya ate nga ne holiday tuzigendako siyimiriza nko bulamu ntino kubanga abaana basoma tetugenda ku holiday tutambula kati yoyo Jojo ate nawo bwe nkugambako jaga kana akawala kesoma nkubuuliddeko ekitono kyenkola ekiri unique kubanga ze manyi batona abakikola kati olowooza enviiri ku sente zemala ku school fees enviiri nzisobola kufuna I can afford these things ne bw'olaba sibikola saagala eyo level y'okulabika obulungi nagivaako nti ndabika bulungi so kugamba sayo kabi nefaako ku level gye nsobola n'ebyo ndate kati kyusa enviiri omusajja nnina business nnina kati nje no kuzi holidays zange ennyumba nazimba namala sirina bibiri awo nti ndyawo kati bw'omujja no ku live zange mbaze kunyumyako nammwe bantu bange naye ate gwe tondetako olugezigezi kyusa ebiviiri byo kyusa ebiviiri nedda mukwano I can afford kati mu bizibu bye nnina banoonya school fees z'abaana taamu eddako nti abaana bawummudde tulina tamu erigenda kutandika mu January kati bw'oba olya Christmas ze nnoonya million 75 ate nga nkulaga nti December eno nga tannaba kuggwako ngenda kuba nzimaze kusasula kubanga batandika January nga nsasule ate bwe tuba bakatandika myezi 3 nga tuddamu tuteekayo endala kati Jojo guwerejerako abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kalaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzaawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias